Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Bagabo Samuel, je suis à 7e niveau à l'Académie internationale Tamayus. Cette école a changé ma vie depuis que je l'ai rejoint, car elle a un personnel qualifié et laboratoire informatique et scientifique bien approvisionné. Et je dois devenir ingénieur grâce à l'Académie internationale Tamayus. Donc les parents, je vous prie de porter vos enfants ici et nous apprenons pour notre avenir éclatant, n'est-ce pas, Sarah? Si. Avec l'Académie internationale Tamayus, j'apprends la biologie, la chimie et d'autres sciences. Et c'est avec une très grande espoir que je vais devenir la médecine dans l'armée rwandaise grâce à l'Académie internationale Tamayus. Bismillah walhamdulillah. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. تندى مالونجي الله تبارك وتعالى tuzaako okusalira owekitiibwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tumusaba allah atuwa obulungi obuli mukadde kano, ate era wamu atukingirize n'obubi obukalimu. Tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ayati za Qur'an nga allah tabaraka wa ta'ala atunnyonnyola ku bigenda okubaawo yawma alqiyama, ebikwatagana n'omuddu eyamujemera n'oyo eyamugondera, nga bweri enkola ye bw'amala okunnyonnyola embeera y'abantu abajeemu, agoberezaako okutunnyonnyola embeera y'abakkiriza egenda kufaanana etya. Wano mu darisi eyayita twalaba nga allah tabaraka wa ta'ala tulaga omuntu entambula gyagenda okuba ng'atambula nayo, bigenda okubaawo yawma alqiyama. Kisooka, ekkooti eri egenda kuba eyawukana n'eno ey'ensi. Ekkooti y'oku nkomerero buli muntu yenna agenda kubanga aleetebwa mu kkooti eyo. Teri byakuwozesa muntu nga taliwo. Buli muntu yenna agenda kuba nti bamuwozesa nga waali. Ekkooti y'enkomerero egenda kubaamu ekigambo ekigamba nti la dhuluma alyawm, olwayo tewali kulyaza amaanya. Era allah subhanahu wa ta'ala, wama rabbuka bidhallamin lilabid, sigenda kulyaza amaanya muddu yenna. Byogenda okusasulwa byebyo byennyini byewakola era byewakolerera. Nga bwe tuzze tukinnyonnyola nti ejjana ogikolerera nga bw'olaba omuliro bw'ogukolerera. Kizibu omuntu okuba nti agenda kuyingira omuliro nga tagukoleredde.
ate ogusasulira nga bwolaba abemujja n'ateri agenda giyingira nga tagikoleredde ate era naye ogisasulira. Omugezi yamanya butya bwateekeddwa okuba nti akolerera ejjana oba yewonya kye bayita omuliro. Kooti eyogerwako ey'okunkomerero nga bwe tubagambye nti buli omu agenda kuleetebwa, waliwo akukulembedde, waliwo awa obujulizi. wajaat kullu nafsin maaha saiqun wa shahid. Ekkooti erimu la dhuluma alyawm, olwaite wali kukola ki kulya zamaani. Ekyokubiri, buli muntu wakuba nti asalirwa omusango nga mu kooti mwali, size zile kooti z'edduniya tebamusalidde omusango nga taliiwo, era kooti yasazeewo attibwe, naye nga gwe basalira omusango taliiwo, eno tejja kuba bwetyo. Ekirala mu kooti eno eyogerwako erimu bingi ebigenda okuba nga bibaamu, baziyita qawanin al-ashara, ensonga 10 ezifuga ekooti niya Allah bebigenda okubaamu. Ebya Allah nga bwenkanya bwerere, temuli yadde ki kulya zamaani. Ku nkomere tewagenda kubaawo lawyer, ne kooti ya Allah teriiko buki, teriiko balooya, gwe kennyini weeyogerera ebibyo. Yawma taati kullu nafsin tujadiru an nafsiha, olunaku omuntu lwagenda okujja nga buli omu yeeyogerako, yeerwanirira, awonya atya. Teri ogamba nti wayi nkumanyi tonyambaako binnemye okunnyonnyola, mpulira muli nandinnyonnyodde naye siso siina ngeri gye munnyonnyolamu. Allah tebamugamba ebyo, togenda mumugamba ebyo, la. Buli omu wakola ki? Saba Allah taase. Akati wano twakoma ku ya 27. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Allah subhanahu wa ta'ala tulaga mu aya zino, qala qarinuhu, agenda kwogera qarinuwo, qarinu mumutegedde, shaitaniyo egenda kwogera ebigambo bino. Rabbana, ay Allah omulezi waffe, ma atghaytuhu, ma atghaytuhu, simubuzangako oyo, esikolanga ki? Simubuzangako, ma atghaytuhu, walakin, naye ekituufu ekiriwo, omuddu oyo kana fi dhalalin ba'id, yali mu bubuze obwewala ennyo oyo gola. Naye nga gamba ebyo gobadde ate weoyagala akapiira okamusindikire, ebizibu byonna byafubutuka ku oyo shaitaani.
naye wali ng'omaze okunnyonnyola nti sheitaani yeyandeetera emitawaana zisandibuze, sheitaani egenda kugamba rabbana ma atghaituhu, nze oyo simubuzangako, yamanyi obubuze bwe gye yabujja, obuyaye bwe yamanyi gye yabujja, sinze era tampayiriza. Surat Ibrahim Allah tabaraka wa taala atugamba sheitaani egenda kubanga eri mu muliro wali, ewe omuhadara mu bagoberezi baayo mu muliro, egenda kutuuza bonna abali ba mu muliro bonna. Allah atugamba nti waqala shaitaanu lamma qudiya al-amru, sitaani egenda kwogera oluvannyuma lw'okubanga ensonga emaze okusalwa, Allah amaze okusalawo ensonga. Abali mu muliro bali muki? waqala shaitaanu lamma qudiya al-amru inna Allaha, mazimani mazima Allah, inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, Allah yabalaganyisa endagaano ye y'amazima. Muve ku byaffe bye twaliko, ffe twali ku mbeera zaffe, naye ya Allah endagaano yali ki? Inna Allaha wa'adakum. Puliriza bulungi wano, sheitaani egamba nti mazima Allah yabalaganyisa endagaano ey'amazima. Wa wa'adtukum, nange nembasuubiza nembalaganyisa. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, byenabalaganyisa byonna nabyawukanako, byonna nabyawukanako, naye saagala kunneekwasa. Teeka balungi. Wama kana li alaykum min sultan, sina muntu n'omu gwe nassaako lyanyi, waliwo gwe nassaako amaanyi akole amazambi ge, waliwo asobola okuva yannumirize. Ribaayo wagenda wekka, nakukwata kintu kifuba nenkusika ogende mu riba, oba nakukwata kifuba ogende mu bwenzi nakukaka, wandabako nga nkukaka, oba okugeya banno wandabako nga nkukaka. Nze kyange kyali kimu kyokka, wama kana li alaykum min sultan, ekyange kyali ki? Wama kana li alaykum min sultani. Allah agamba nti egamba illa an da'awtukum, nze omulimu ogwange gwali gumu, nze nakoowolanga bukowoozi, ayagala jje gwe jangu mu biduula era mwajja. Kitegeeka bulungi, mu biduula mwakola ki? Mwajja. Illa an da'awtukum fastajabtum li, nabakoowola ne munnyanukula. Kwokwanukula mwakola ki? Daawa mwajanukula bulungi. Ayogera ebigambo ebyo nga toyagala namutunulako. Yekka byayogera binyiizo byereere, wallahi binyiizo. Aga nti nze saalina yadde embeera yonna illa an da'awtukum fastajabtum li, nze nakola ogwange ne mukola ki? Mujjukire sheitaani ekoowoola ne Allah akoowoola, sibe guli? Abakoowoola mujje eri okwesiima, obulamu obulungi buli eno. Nga bw'onaawulira omwazinyi ng'ayaziina nakugamba nti hayya ala ssalah,
abagamba ki naam hayya ala alfalah wano wali okwesiima owa Allah yabakowolanga nga mumulimbisa temusituka olinga atula watudde nga tavaawo naye nze bwe nakolanga da'wa yange nga mukola ki fastajabtum li teri gwe nakaka era oli waba akakasanga namukaka aveeyo nakozesanga baduat mubategedde naam kozesanga bakowooze abakowooze ba shaitani bamanyi naam baani abakowooze abakola daawa ya shaitani muliro abakowooze ba shaitani bamanyi naam shaitani naye ina abakowooze bangi ate nga buli omu yakuguka mujirimu ye buli daayi yakuguka muki Allahu akbar eina be yatendeka nga bo bakola daawa genda ku bwenzi nga daawa yebagitegeera bulungi nnyo kiba kyetagisiza kyonna okutwala bakolako bilhikima noga inshallah okyali shab oli muvubuka kino ekiseera kikyo oli nyumyaki mubukadde olina okubaako byolinyumiza banno nti ffe twaliwo temulaba kaddiwa temulaba ki abo bwe bali abakowooze abakola omulimu gwokutwala mu shiriki ate abo nabo bwe bali tegeeka bulungi ng'oyo yakuguka muki daawa nga agikola okusikiriza okugenda mu shiriki ya akhi okyabonaabona nnyo emikisa gyo mitangaavu naye otuulidde emikisa gyo wali olina kuba mugagga nina aba otuulidde emikisa gyo oludiinidiini bambi naawe nojja mulino nanga naye obangezeeko ndabika nga atuulidde emikisa gyange abavubuka bendi myaka gyegimu nandaba bali mu wallahi najjagaago tolaba gundi wano byali biganyi naye nga ayogera naawe muntu naye nga si muntu golaba nga muntu naye nga siki goba oyagala kukakasanga si muntu wallahi akugamba ebigambo ebyo gandi audhu billahi minash shaitani rrajim abyogere bwati oyogere ekigambo ekyo ojja kuwuliramu okuddamu kwe bakuddamu amaanyi agagenda okukozesebwa ekati ulaba shaitani eno agwe gwayita shaitani mbo imaani nzazza okubuulirako nkuwadde amagezi agayinza okukuyamba agayinza okukutaasa wallahi shayatini nyingi nga bantu ali mu kifaananyi kya muntu naye nga shaitani ayinza okubanga na waluganda omuyinako ki najjira mu mbeera ekulumirirwa n'owuli omuntu ngaakulumirirwa ayinza okuba maama waliyadhu billah nga yazze mwana wange onkoze eki kino mwana wange nakutuulirira nagamba ya rabbi maama ati bwaba agambye
mu nsi muno teri muntu ali kwagala nga maama. Maama tasobola kunjagaliza kibi, okitegeera. Wallahi ofundikira omuganda naye kakati nanga abantu bonna gwe balabiraawo goloza batudde ku bwereere. Nabo baseekawo bennyini abagamba ebyo baseekawo abagamba ebyo nabo nasooka kuba ekigambo ekinene. Wallahi okugenda okulaba nga otendewaliddwa. Gyakumanyagana auzu billah, emikolo gyokumanyagana kati gyafuuse nagyo shiriki. Obutabuliki obwo ala kulli hal ebingi mu famire bingi bagamba mujje mumanyagane, naye okumanyagana okuliyo la hawla wala quwwata illa billah. Ono Desemba ono abantu bafundikira omwaka naye bagufundikira mu nfundikira la hawla wala quwwata illa billah. Bava mu taaruf ne badda mu kusamira. Era bwomanya nti embeera bwetu bwegenda okufaanana omusiraamu tokkirizibwa kugendayo, eyo taarufu tegigendamu, terimu kalungi. Kubanga badduaati baba bekozeemu omulimu. Badduaati baki bekolamu omulimu. Bwe bakulaba nga olina olugezigezi bakugoba, gwe tukugobye ne mu famire yaffe genda ng'oluganya okukola ki n'oluddako temukayitaako temukayita. La hawla wala quwwata illa billah. Ati shaitaani egamba nti omuvunanyizibwa bwange bwali bumu, illa an da'awtukum, ze nakola da'wa. Bwe nakola da'wa fastajabtum li, ogwammwe ne mukola ki? Ogwammwe gwali gwakwanukula era mwayanukula. Nemujjukire nti Allah yennyini yabagamba wama ya'idukum ash-shaytanu illa ghurura. Sitaani bebasuubiza bulimba. Kati ku lunaku olw'ojja okukakasa nti bye nabasuubiza byali ki? Naam, bye nabasuubiza byonna bwali bulimba. Wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni. Allah egenda kugamba tonnenya, ebyokunenya byo mubifeeko. Fala talumuni walumu anfusakum. Omutuufu w'okunenya yani gw'ataalina magezi. Gwe tewalabanga banno nga bagenda mu mizikiti, banno bakola tawhidi, banno bawula Allah, gwe tewabalabanga. Abo be baali ku kituufu. Fala talumuni walumu anfusakum. Munenye ki? Ekisooka temukyasobola kuntaasa, nange sikyalina busobozi bataasa. Ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Ekisooka inni kafartu bima ashraktumuni min qablu. Nze Allah namuwakanyizaawo, nawakana nabiwakanya. Ogwo muhadhara gwonna ebigambo ebyo babyogera bamwegesa amatu, balowooza n'abawa ekyamagezi, naye buli kyafuluma kyonna temuli magezi. Inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina. Ega nti mazima abalyaza amaanyi, abalyaza amaanyi, obulyaza amaanyi obusinga okuba obunene
ashirk billah. Kugatta kwani? Ya bunayya la tushrik billah inna ashirka la dhulmun adhim. Kugatta kwa Allah buli azamanya buki. Kati ogwo muhadhara genda kubeeri mu surati Ibrahim, Allah gokubuulidde ne bagenda okwogera obimanyi, g'omusiraamu obitegeera. Era ejja byogera okakase nti ddala Qur'ani yali amazima. Bino Allah yabitugamba. Oba sheitaani musajja oba ki? Kitonde gwe watulimba. Nawane ekugambye qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Oyali muki? Mububuze ate nga bwawala nnyo. Fi dalalin ba'id anil haqqi. Obubuze bwali wala nnyo oyo nga tasobola nakutegeera mazima. Okumanya yali ki? Yali mububuze nga bwawala nnyo. Agambe Allah subhanahu wa ta'ala la takhtasimu ladayya. La takhtasimu, sagala byakuba mpawo wano mumaaso gange kubanga tebigasa. Kitegedde gwe okuteme okanyugirira ono n'oli okanyugirira oli tebibayamba. La takhtasimu ladayya. Sagala kuwakanira mu maaso gange, kusika muguwa mu maaso gange, ebyo si byetaaga. Ekikulu kya byonna waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id. Nabategeeza olubereberye mu duniya nga mukyalina muki? Nga mukyalina mu nsi. Nali nabategeeza dda olubereberye nga mpita mu babaka bange nti bino weebiri. Waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id. Nga neewerera abali abampakanyiza ebyo ebibonezo weebiri. Ebyo nabyogera dda. Ma yubaddalu alqawlu ladayya. Tekisobola kukyuka kigambo kyange. Tekisobola kukola ki? Nti ate kikyuke gwe yakola obukafiri ate kati nkusonyi. Goloza kisobola? Ma yubaddalu alqawlu ladayya. Tekisoboka kukyusibwa kigambo kyange wano. Okwewerera kwe neewerera abantu abo bajeemu tekusobola kukola ki? Kyuka miyad. Wama ana bidhallamin lil'abid. Wama ana, nze Allah yogerako, sisobola kulyazaamanya baddu. Sisobola balyazaamanya. Kyo mukimanyi. Buli omu agenda kusasulira kye yakolerera. Wama ana bidhallamin, Allah tasobola kulyazaamanya kubanga mizaani egenda okukozesebwa yawma alqiyama epima emirimu yene epima akantu akasembayo okuba akatini. Sige gano ga mizaani aganene ng'osaako amazzi neetawulira nti erina ke yeetisse. Bwe buli bu minzaani faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Faman ya'mal, yenna naakola omulimu ne bwe kubanga kanyiikuuli katono nnyo bwe kati ojja kalaba nga kalungi ojja kalaba. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Eminzaani yaleerabiseeko ku duniya kuno.
kujjako basalafu salih abatukulembera abamu batukanga ekiseera ngaoli bw'aba ayagala okukuguza ekintu asooka kubuuza mutabanyi nti owayo osiimuddeko enfuufu, osiimuddeko enfuufu ng'ogenda omumuguza. Okitegedde? Tekubanga kugendeddeko enfuufu kuki aye nayo netugipimira ku bintu omuntu byaguze. Just enfuufu bagitya ate otya sejjinja wansi nasayo magineti wansi. La hawla wala quwwata illa billah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti wali minzaani egenda okubanga epima n'akantu akatono akafaanana katya egenda kuba ekapima. Ma yubaddalu alqawlu ladayya wama ana bidhallamin lilabid. Mutegeddewo agamba nze sisobola kulyaza amanya baki baddu. Ye kati akulyaza amanyi afuniramuwa? Allah bwakulyaza amanyi afuniramuwa? Zino ekooti z'edduniya bwe bakulyaza amanyi omulamuzi ayina waafuniramu. Tegeeka bulungi. Naye wali Allah subhanahu wa ta'ala ogenda muwanguzi, ogenda muwaki? Wali ekigenda okubaawo al adil, bwenkanya. Yawma naqulu li jahannam, nga tetunnaba kwogera ku jahannam naye wano Allah subhanahu wa ta'ala gaita wama ana bidhallami lil abid, sigenda kendeeza birungi byabwe abaddu yadde okwongera ku bibi byabwe netta. Bal ajzihim bima amilu, ngenda basasula nga bwe bakola. Yawma naqulu li jahannam, jukira gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogamba abantu abo olunaku lwe tugenda okugamba ekitonde kyaffe kye bayita jahannam. Yawma naqulu li jahannam, olunaku lwe tugenda okugamba ki? Omuliro jahannam. Bagenda kugamba ki? Hal imtala'ti, ojjudde? La hawla wala quwwata illa billah. Bagubuuza ojjudde? Sabe Allah aleme tusama babuuza nti ojjudde naabo mwali. Allahu akbar. Hal imtala'at, ojjudde? Lwaki Allah abuuza omuliro nti ojjudde? Naam, lwaki abuuza? Yalayira, yakola ki? N'agamba nti la amla anna jahannam, ndayira ngenda kujjuza ekitonde kye bayita jahannam. Kitegerekeka? Min aljinnati wannas, la amla anna jahannama min aljinn, ngenda kugujjuza gwe gujja kujjula. Allahu akbar. Kugenda kubanga kukola ki? Gujjula. Kati wanagenda kubuuza atuukirize kiri kyeyalayira, ojjudde? Nagwo tegujja kuba mubi, gugambe hal min mazid, wakyaliwo betwongerayo? Hal min mazid, Allah bakyaliyo abeetaaga okwongeramu? Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi mwatunyonyolera Allah banaamala okubuuza omuliro hal imtala'ati, ojjudde? Ogenda gamba neddala amabanga magakyalimu,
amabanga goki musigale nga amabanga mwegali kituufu. kati kyagenda okukola Allah subhanahu wa ta'ala fa'inda idhin yada'a rabbu qadamahu fiha, agenda gussaako qadamahu kigere ki tobuuza kaifiya kiri kitya kifaanana kitya. Allah aga nti laisa kamithlihi shay, teriyo kimufaanana, teriyo kimufaanana. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay. byonna oluusi bye tuwulira mannya naye nga enfaanana buli kimu kyonna kyanjawulo. okukissaako gugenda kubanga gwefunya nga gwezingako amabanga ago gakole ki nga gwemu. abantu bagenda kuba mu muliro ono kwono singa temuli gaapu. mukyegedde bulungi, kiringa abantu bebanaaba mu kkomera nga likoze eki litalina weyebaka nakwebaka. bwoba yaga kwebaka webaka ku munnu, togussa ku munnu. kati Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti fayanzawi ba'dhuha ba'dha, tandika okukola ki kubanga gwenyiga gutuuke ekiseera gugambe gugenda kugamba qatin kiwedde tujjudde iktafait fahina idhin tamtali, mu kiseera ekyo gukole ki gwonna gujjule. hadith eri mu Bukhari ne Muslim, naye nga kyetulina okumanya nuthbit lillahi azza wa jalla ma athbatahu li nafsi, tukakasa nti Allah ekintu kyagambye nti akirina, naffe tukakasa nti akola ki, naye nga tetukifaananyiriza kintu kyonna, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala laisa kamithlihi shay. bingi byatunyumiza Allah subhanahu wa ta'ala nga bikwatagana mu mannya naye nga olwedde byawukana mu kikula, mu nfaanana, buli kimu kyonna. kitegeeka bulungi. enkoko erina ekigere n'omuntu alina ekigere. ekyenkoko kyekyomuntu. nam ente erina ekigere kyekya pusi. byonna babiyita ki? bikwatagana mu mannya, byonna linnya lyerimu, naye nga ekikula enfaanana ojja kulanga byanjawulo nnyo. walillahi lmathalu ala. Allah alina ebyokulabirako ebyawaggulu, ne Allah subhanahu wa ta'ala bagamba alina omukono. kitegereka bulungi. yaduhu laisa kayadi ayi bashar, mukono gwe tegufaanana gwa kitonde kyonna. subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay wahuwa samiu albasir. nabwekityo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaakola bw'atyo gugambe nti nzijudde. yawma naqulu li jahannama hal imtalat, ojjudde. wataqulu hal min mazid, kibuuzo kyanukula kibuuzo. mukitegedde? waliwo abagamba nti ekibuuzo tekyanukula ki, kati wano kyanukudde. okuse wakyaliwo emmere endala aba ategeeza ki? tannakuta gwereeta bulesi omubuuza ate nkubuuza ate naawe ombuuza. gwereeta bulesi mmere alye. naam.
eyo hal embeera y'abantu abajemu bwete bagenda okufaanana. wa uzlifati ljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id. ay wa qurribat aljanna egenda kusembezebwa ki lilmuttaqin eri abo abaali batya Allah subhanahu wa ta'ala bimtithali awamire nga bassa mu nkola ebiragiro bye wajtinabu nawahi nga bewala byakola ki egenda kubanga Allah gibasembereza. Subhanallah. Ab'omuliro tegeka bulungi, ab'omuliro teri kuyimiriramu, abejjana tebajja kusooka giyingira ku bwangu, mujja kusooka musooke mugirabe mujjule amaddu. Tegedde bulungi, tuyingira ddi tegedde ogenda okugiyingira ng'owulira amahabba gakuyisuseeko. Kybalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusooka agibasembereze. wa uzlifati ljanna lilmuttaqin ghayra ba'id, nga tebali wala mugiraba musooke mulengera ebiriyo. watanzuru fima fiha min na'im, olabe ebyengera Allah beyassa mu kifo ekyo. babagambe hadha ma tu'adun, ebyo byebabalaganyisanga. Bani? Ani yabalaganyisanga? Hadha ma wa'adakum Allah, ebyo Allah byabasuubizanga. Ng'asuubiza bani? Likulli awwabin, nga bisuubiza abantu abo abaddanga ennyo gyali, abaddanga ennyo gyali Allah subhanahu wa ta'ala. nga hafidh, nga beekuumira ku mateeka ga Allah. Hafidh kitegeeza muntu yeekuumira ku ki? Baali bakuuma esswala, baali bakuuma ebisiibo, baali bakuuma obudde mubakolera ibadat, nga buli kimu kyonna bakitambuliza mu mbeera yakubanga tebakkiriza kibenga kibayitako. likulli awwabi ay kathiru rujuu ila Allah hafidh, abantu abaali beekuumira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. man khashiya arrahmana bilghaib, abantu abo abatya Allah bisirri, abatya Allah mu mbeera nga tebalabwako. Oli wekka teri akulaba n'otya Allah subhanahu wa ta'ala. man khashiya arrahmana bilghaib ay man khashiya arrahmana bisirr haythu la yarahu illa Allah, ngali mu kifo nga teri akulaba okujjako Allah. man khashiya arrahmana bilghaib wajaa biqalbin munib, najja maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, nasisinkana Allah biqalbin salim, omutima nga muki mulamu, mutima ogudde eri Allah tabaraka wa ta'ala. kathiru rujuu ilayhi, bangali erisinga obungi adda nnyo eri Allah tabaraka wa ta'ala. man khashiya arrahman bilghaib, teri mulimu mulungi musiraamu gwofunamu mpeera wa Allah tabaraka wa ta'ala nga omulimu gwokoze nga guli wakati wo na Allah. Nobako ekintu kyotidde n'okireka, wallahi ng'okirese, ng'obusobozi obadde bukikola obadde obulina,
nga naye kanti Allah nokita lwaki okitadde lwa Allah oyo eddaala li wallahi lya waggulu nnyo. Man khashiya arrahmana bilghaib, otidde Allah mu mbeera ey'ekyama nga teri akulaba. Abantu abasinga batya Allah nga bamutiira muki mu lwatu mu lujjudde. Bw'aba yekka gy'abadde eyo atunula yaminan wa shimala, atunula ku ddyo ne ku kkono, n'agamba kasita teryandaba. Bw'amala ekyo kasita terina mmanyi wano. Kitegeeka bulungi? Bwe baba nga bamumanyi mu kagoma wano takolerawo manyanga, naye bw'agenda eyo eggulu n'akuba ttooki mwe bamuliraanye bonna, naye wano ani asobola okunda? Okay, bandaba naye ani ammanyi? Okujjako yagamba kujjako Allah wange yekka yammanyi, alisonyiwa. Ate gwoba mujoozi nnyo, omujjukidde n'omujjukira n'osigala ng'ogenda mu maaso n'okukola almasiya obujeemu. Tegeka bavubuka shabab, omuvubuka ajja n'aba wabadde n'alowooza nti teri amulaba, teri akola ki. Ddala Allah batakulaba okakasa? Allah akugamba nti omuntu yenna antya nga ntya mu kyama. Kitegeeka bulungi? Man khashiya arrahmana bilghaib wajaa biqalbin munib, nojja mu maaso ga Allah n'omusinkana n'omutima ogudde ennyo gy'ali, bagenda kugambibwa nti udkhuluha bisala, mumuyitewo mu mirembe. Udkhuluha bisalamin, muyingire temuyina buzibu bwonna, temuyina mitawaana gyonna, muyingire mirembe. Bwomanye essanya liribaawo nga bagambye nti yingira tewali tabu. Udkhuluha bisalamin, bagamba akasembayo dhalika yaumul khulud. Sira kati ke kaseera kino kyogendamu kye bayita obulamu. Biri byobaddemu byonna kati kyoyingiddemu kye bayita obulamu. Bakugamba nga alya ssente ku duniya oli obulamu wabulya n'obwonoona. Wali bagenda kugamba nti dhalika yaumul khulud, wano nno kye bategeeza n'obulamu. Toyina kyonna kyogenda kuddamu kweraliikirira, togenda kufunamu kweraliikirira kwonna. Ogenda kweraliikirira kulwala, kufa, nasinga kutya fiizi tekyali kyonna kyeweraliikirira. Dhalika yaumul khulud lahum ma yashauna fiha, buli kyowulira nga okyagala ki lahum ma yashauna fiha, mulimu buli kyonna kyowulira nga okyagala. Waladaina mazid, tulina n'ennyongeza gye tugenda okuwa. Tulina neki? Oyina buli kyeweetaaga kyonna, kyekiwedde kyekisooka. Waladaina mazid, okumanya wansanyusa
nina nebingenda okwongera. Allah kugambye nti wansanyusa n'okola ebirungi, nina nekyengenda okwongera. waladaina mazid, waladaina mazid. waliwo ki? kiwala nti mujjana Allah subhanahu wa ta'ala mu sura endala yagamba nti, yagamba mu aya endala, naam, yagamba nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, naye waggulu waayo, naam, aya gamba etya? Naam, aya neerabidde, munzijukize, nze njerabidde oba neerabidde? طيب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي. الله سبحانه وتعالى قال ولكم فيها ما تشتهي. buli kyowulira ng'okyegomba ogenda kifuna. Lwaki mu aya eno akozeseza buli kyowulira nti okyegomba ogenda kifuna? Wano ku duniya bingi beweegomba naye nga tosobola byetuusaako. Kitegeka bulungi? N'oyita ku munno nga atudde ku ngege n'owulira nga wandyagadde ogiryako, nino omutoli assalaamu neweyongerayo. Assalamu alaikum. Neojagala neobusobozi buki bukusazeeko, aye ne bwogituulako giri waga nti kale singa ngitutte waka, waka nawo ne balyako. Okitegeera bulungi? Era oli bwagikugulya n'agikuwa ogirya naye nga sigga ogirya. Kale singa naye ngitutteko, kitegedde ate bwe namugamba ngisibe. Kakati ejjana yo Allah tabaraka wa taala agambye nti buli kyowulira nga okyegomba. walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ayenda naga nti wataladhu al-a'yun, buli amaaso go kyegawoomerwa ogenda kiraba. Buli kyowulira amaaso go nga gakiwoomerwa. Tegeeka bulungi? Ate ng'ogenda gibaamu lubeerera. Bino tobyagadde nga bijja birala bijja, bino tobyagadde nga bino bijja, bino ye nga biki byotayagala. Allah ayinza okukugabula nogaa kino sikyetaaga. Teriyo kyoyinza kugamba nti kino sikyetaaga, wallahi tekiriyo. Kubanga buli ekijja kiba n'empoma yaakyo n'akawoowo kaakyo. Ani abitunyumiza bino? Qur'an yebitugamba, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabitugamba. Kubanga waliwo abantu abamu agamba kakati oli nakunyumiza ebyo nawe nokkiriza yatuukayo. Kitegedde bulungi? Asituukangayo, naye tukakasa nti Allah byayogera mazima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam byatunyonnyola mazima meerere. Wallahi temulimu kubuusabuusa. Ogenda kuga nti hadha ma tu'adun, sibe baba basuubiza. Allah tabaraka wa taala bwatunyonyodde ku jjana, bisigadde tebinyuma kubigatta ate ku bino. Kitegeeka bulungi? Katusigale ne moodu y'ejjana kuyingira ate balala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Naam.
Naam. Naam. Kisooka ki? Bashir abuuzizza kibuuzo ekisoose. Ab'omujjana n'ab'omuliro bana bagenda okusooka okuyingira. Ab'ejjana balisooka balekewo ab'omuliro, ab'omuliro balisooka balekewo ab'ejjana. Omuliro bajja okusooka baggibwewo, bajja okusooka okuba nti baggibwawo olwa hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tugamba abantu bajja kuba mu bbaliro, abasiraamu n'abatali bonna. Allah subhanahu wa ta'ala alagire nti liyalhaqa kullu abidin bima'budih, buli omu agoberere kyeyali akola ki, kyeyali asinza. Buli omu asimbe emabega w'ekintu kyeyali asinza. Abali basinza emiti, abali basinza amayinja, abali basinza ki, bonna ebintu ebyo bibakulembere bibatwale mu muliro, wasigalewo abasiraamu ne ba ahlul kitab. Abasiraamu n'aba ahlu kitab, abasiraamu bonna bannanfuusi bonna bagenda kusigalawo. Abuuze nti mwe mukola ki? Tewaffe tetunnakola ki? Tetunnamulaba. Bagambye buli omu agoberera ekyali asinza, waffe tetunnamulaba. Wammwe mummanyira ku ki? Owaffe yatuwa akabonero kutulumanyira. Ye aya Allah jaga nti yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Olunaku lwe bagenda okukowoolwa, bagenda okubikkula ku ntumbwe, bakowoolwe okubanga bavunama balemererwe. Abaali tebatya Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu bwa mutya bajja kulemererwa okuvunama. Abasiraamu abatuufu abataakolanga riyaan wala sum'a, tebaali mu riya, tebaali mu kabampulire, tebaali mu bunnanfuusi, abajja kusobola okuvunama. Abannanfuusi n'abo abali Allah agenda kussa mu migongo gyabwe eggumba limu nga teryeweta, bagezeeko genda ku sujudi nga ma yastati'un. Abagambe nti wakad kanu yud'auna ila sujud, babayitanga okujja okukola sujudi nga muli balamu naye nga temukola ki? Temukola sujud, temubikolayo. Kitegeeka bulungi. Kati Allah alagire nti abo bonna abatasobodde bonna mubakwate mubajjeewa. Kati wasigalewo abaki? Abakkiriza batuufu, oluvannyuma nabo batandika okusunsulwa okubanga bagenda mu jjana. Naam. Ekibuuzo ekyokubiri, weekuuma otya ne wudhu? Okwekuuma ne wudhu buli lwekuggwako ng'ofuna endala, buli lwekuggwako ng'ofuna endala, oba weekuumidde ne wudhu.
kitegedde buli ki buli lwedduka ng'ogikimayo buli lwedduka ng'ogikimayo togikkiriza kulemerayo. Naam, barakallahu fik. Ekibuuzo kino kya mukyala. Sheikh, okugatta ku nviiri kiramula kitya ku biviiri ne wuzi kuliko kikkirizibwa oba byonna biri haram? Okusooka oluusi omuntu abuuza ekibuuzo netukyanukula kati oli najjamu ekitundu kyayagala. Kibuuzo kino kizze nnyo. Sheikh yakkiriza okuyunga ku nviiri, naye kikulu kya byonna twayogera ku masala ago ne tugamba nti waliwo ekiri muttafaqun alayhi baina al ulama, waliwo abamanyi bonna nga bakyegattako, bonna bakyegattako nti kiri haramu. Kiri ki? Omuntu okuyunga ku nviiri ng'ayungisaako nviiri. Kati abamu tebamanyi nti waliwo n'abatunda enviiri zaabwe, kitegeeka bulungi, nga za bbeeyi nnyo ezo enviiri ezitundibwa. Bayindi bakirina nnyo n'Abarabu bakirina nnyo. Oli akuza enviiri ze ne zikula, kitegeeka bulungi, n'agenda zonna ne baziggyako, n'addamu n'akuza endala nazo ne baziggyako ne bazitunda. Kati ezo enviiri bazitunda era bazongera ku ndala, oli n'azongera ku zize. Ekyo bittifaaqi ulama bonna bonna bakyegattako kiri haram. Ne wasigalawo ekya ebiviiri ebikolerere, nabyo bigwa mu kiti kyebyo, naye nga nakyo kirimu enjawukana. Kirimu ki? Si bonna bamanyi nti bakyegattako. Ne tiwabaawo ewuzi. Mukyalo okuyisaamu wuzi, bw'aba ayisizaamu wuzi, ewuzi tezigaanibwa. Ewuzi tezikola ki? Tezigaanibwa. Wa khasatan naddala ewuzi ng'amazzi gakola ki? Gayitamu. Waliwo ewuzi ng'amazzi gakola ki? Gayitamu. Kye twayogera ku kyewuzi. Sinze nkyogera, naye Imaamu Nawawi yakyogerako, Ibn Qudama n'akyogerako, niwabaawo abamanyi abalala. N'abamu ne bakitya okukifulumya bwe batyo, kitegeeka bulungi. Abamanyi abamu ne bagamba abantu bayinza obutakitegeera bulungi, kitegedde, bo ne bagamba lumu kiri haramu, tosaako kantu konna, kitegeeka bulungi. Naye kikulu kya byonna baawa illa, baawa ensonga eziwerako ze tutajja kuba nti saawa eno tuzinnyonnyola. Naam, kati ewuzi ng'ewuzi bagikkiriza, naye ate ewuzi tebakkiriza nzirugavu. Okozesa mulawwanu muzitegeera, eza kala, asobola okussaamu bulu, assaamu emyufu, assaamu green, siso siki sinzirugavu. Naam. Niye wakatuuka. Si kirasi.
n'Abubakari bagisiba naye bagisiba emisana. Okay, ikhlaasu kitegeeza ki? Kiri al ikhlaasu. Ikhlaasu kitegeeza okukola omulimu ng'okoze ku lwa Allah. Kyebakugamba nti esswala tekkirizibwa nga togikoze ku lwa Allah. Si swala yokka, emirimu gyonna gyonna. Akakwakkulizo ku bukwakkulizo obukkirizisa emirimu buli bubiri. Obukwakkulizo obukkirizisa emirimu buli mbeka? Akasooka bakayita al ikhlaasu, okukola omulimu ng'okola ku lwa Allah. Akakwakkulizaako okubiri bakayita al mutabaa, okukola kyokola naye nga ogoberedde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu asobola okuba ne ikhlaasu naye nga byakoze ate bifu. Lwaki? Tagoberedde Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kitegeera bulungi? Kati bw'ogoberera Nabbi nga toyina ikhlaasu era guba mufu. Omulimu guteeka okubanga guteekeddwa okubanga guliko al ikhlaas wal mutaba. Obitegedde byombi? Ikhlaas kitegeeza okukola ku lwa Allah, mutabaa nga olina eyakusomesa ensonga eyo. Ani yagikusomesa? Teeka kubanga Nabbi yakikusomeseza kikolwa bwe kiti. Tegeeka bulungi? Lwaki emizikiti giggalwa? Emizikiti giggalwa olw'ensonga eziwerako. Ekisooka kya byonna, si buli abazze okusaala nti azze kusaala. Abamu ikhlaasu teriimu. Kitegedde Yoseeka gwe yayogerako. Abamu tebajja na ikhlaasu, bajja kubba mataala, bajja kubba biwujjo, bajja kukola ki? Kitegedde? Kati kyobalaba nti ebiseera ebimu emizikiti gikola ki? Giggalwa. Oli ayinza okuyingira mu masigidi nga azze nakuwummulirako mu muzikiti, sheitaani nejjeemukema. Kitegedde bulungi? Nagamba naye nga wano tewali akulaba. Faani eyo olaba otya tekkolera. Kitegeeka bulungi? Twalina amataala gonna gaali bwe gatyo. Kitegeeka bulungi? Naye mabega yonna mulowooza bakyaba gajjamu. Si basiraamu, Bapetero bagajjamu. Faani ziri zonna, waliwo eyajja n'aziggyako zonna. Faani zaalinga oba 6, zonna omuntu n'azissa mu kikutiya n'abulawo. Ezo mpya. Tegeeka bulungi? Ate era ne bazissaako n'ebyuma ng'okugijjayo kati olwaleero omala kukola ki? Lwaki tuzissaako amaanyi bwe gati ebyuma bwe bityo? Tegeeka bulungi? Kati kabaggalewo okwo, muzikiti mugireke bagiggale. Tegedde abantu bwe balitereera emitima oba oli abaligiggula mu maaso. Tegeeka bulungi? Naye nga si kuggalawo mutima mubi nti baggaddewo tebaagala bantu kukola ki? Kusaala. Abalungi bangi nnyo naye mubaamu omubi ogwo n'alemesa buli kintu kyonna. Ensonga lwaki emizikiti egisinga bakola ki? Bagiggala. Ate tekiri wano wokka, e Saudi olumala okusaala, kitegeeka bulungi, ng'ovudde ku haramu y'e Makka Madiina, ezo teziggalwa. Ne Madiina baali baggalawo naye kati ngeri abantu gye bali nti bangi. Olumala esswala baagala kugamba sunna genda eka, sunna eba yawaka. Kitegeeka bulungi? Salaamu oluggwa bweti nga gwe tunula walinga ttozo, okole ki? Ogende. Era muba nga baggalawo. Bwe muba kusaala babalekerawo oluusi wali omugundi wabbali. Kakeekaawo ne musaaliraawo, buli ajje omwomu n'asaala ne yeeyongerayo. Lwaki? Olw'emivuyo. Banadamu balina emivuyo mingi. Kitegeeka bulungi?
ensonga lwaki baggalawo ki ensonga etegerekisa barakallahu fik mukkirize naam baalu kitaabi byobo abaali abeeyita abagoberezi ba nabbi Isa beeyita abagoberezi baani naye nga tebali ku nkola ye n'abeeyita abagoberezi ba Muusa aba Muusa babayita bayahudi aba Muusa ne babayita Muusa babayita bayahudi aba Isa babayita banaswara babayita baki abagoberezi ba Isa babayita baki naswara kitegeeza ki abasaala ennyo banaswala aliwo omusiraamu gwe nabuuza banaswala kyeki anti be babasaala ennyo banaswala nnyo abo baswala nnyo nnyo nedda tekitegeeza munaswala naswara kitegeeza abeeyita abagoberezi ba nabbi Isa alayhi ssalam. barakallahu fikum jazakumullahu khair. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.